Jaluna Mbiru alina concert nga 9 August. Mugende mugule tiketi Jaluna Mbiru alina Serena Hotel. Then ne Airtel akubira mwami Katende. Katende mukubire ku simu eri namba 0756 070 55 10 19 ajaba connecting ile wifi ne internet ewaka mitwalo 13 mitwalo 26 mitwalo 35 ngofuna internet ewaka abantu nga beyagala obo ine somero olina dwaliro olina abana wako ina abantu bangi nyo ba connecting ko installation ya bwerere ye Airtel mwana obuwala basewe banya bakyekolako ntya akulo bana alabikira bulungi mu kamera akyetunulako oba Katonda njalo kumutuso kwebaza kwangeri Katonda yakiwulira eyantonda nga ndi musajja mirimu tuba na mitono so ng'omwana obuwala olumala okwambala bwoti ofuna kisaati kyo ekiri okumpi awo okubako ekiwoowo nakyo tukireka mu mmotoka wopaakinga bwoti nokyefuuyira n'ofuluma naye twala okwebaza Katonda eyatutonda tuli basajja era musajja yenna wanywa ekitiibwa omuntu alabika obulungi kuba bannange emirimu miyitiri time wastage mbadde mpakirize ku makya wali omwana wa yani najja nanengera bwati kuba mbadde etaddeko etalangula omuntu ali munda najja nakaja kikimala ngala nkyazokwano kutumwa nemwami nebyekikasogenda bisobola mpaamu awo miniti kyokka ekisinga okunnuma era bwona ogenda mu bufumbo kati nkubulira nga kojjaawo nga bw'obyekolako ng'ogenda okufuluma byekoleko ng'ogenda n'okusiiba ewaka teri kisumbuwa abasajja nga mukazi we ku nyuma nnyo ng'alina gy'alaga ewaka neyeeberera sambala nvumirira ababeera like so much kubanga wali abakyala amala olunaku lwamba ewaka tanaabye ajja nabalwaggulo nga bbaawo agenda kukomawo ate obwo bujama olina okukeera ku makya as a woman n'onaabako wadde osiiba waka n'oyambala obugoye bwo obuli loose oba okusiibako ewaka ekiwowo ne kikubeeramu otumwa ne tubeerako ka lip balm naye n'akaviiri ne kabeera nga kakwata naye gwe munaye n'osiiba mu night dress n'osiiba mu luleesu n'osiiba mu kino eky'okumutwe abalina enviiri mukimanyi oyo nno wabbeeyima ateekamu ekyo ekigundi sikimanyi linnya naye gwe omanyi abakazi abateeka akapale k'omwana ku mutwe mulimu waliwo gino emisikati semu gye yaŋŋamba gye basika paka muno n'osiiba nga tonaabyeko omwami wabajja akawungezi n'olyoka weetereza kati ate beera clean naye waka tubeera loose neekolako nneme kusaza mu kkubo gye ŋŋenda mpita naye ab'omu kkubo lwaki bayagala nnyo okusinga nze ne b'osiibye waka byekole zeeno ntule bwekyo omusajja agambe yes obukoboko wenteekeko anedda tekigenda omusajja osiibe waka ozaki abasajja ne ku Sande baveeka nga tubalabikira ng'ebyangu akutunulira bwaki oyambadde ekisaati kya promotion oyambale nno promotion eziriko oyambadde ekisaati kya waliidi n'ekibale kya seno ate kiri ekikadde ekiriko ayibale tukwaniriza mukwano we hope everything is going on well as planned tugenda mu weekend asubire wiiki tekoze bubi ole mwanno saasira omukyala n'oyambula omusajja nga ayambadde ekipale kyase ekyayeero okyogera kuba togiwagira oba kikyali kukuvumirira ekifaananyi kindabikira obeera gundi yakinyimbira bulungi nnyo kingisa saha n'ekya maniyu lwaki ojja n'ekipale kya maniyu ku kisenge kipule on a serious note you need to be romantic at home omanyi nti waliwo abantu abalina ekifaananyi kya Yesu mu kisenge bateeka bali mu kisenge ogidde mu kigundi kya promotion kati mulina n'ekifaananyi kya Yesu mu kisenge kakati oli mu kuvunaana omusajjawo nti waaka mutono kati waaka ajja atya nga Yesu amutunulidde bw'ati Yesu amugamba mwana wange okola ki ekyo ati ekifaananyi kya Yesu si kibi mu nnyumba naye kibeere mu ddiiro
kibeere mu lukuubo kibeere nnyo ne mu kisenge ky'abaana. But also I think in this day and era to minimizing ebifaananyi mu nnyumba. Bana ate oba oyagala ebifaananyi kuba omukyala embaga. Kuva ku kwanjula abagenyi bonna be basimba line ne bakkirira, kuva ku mwana eyasooka nga baby confirmance y'omwana embaga neeyingira byonna bannange kaino wabeera mu Katuliki n'alyoka agattako abajulizi bonna bali bonna abatufiiririra ennyumba nefuuka ekirala. Let the house breathe. My sister, let us breathe. Hey, yanga abasajja kibasukkako n'otunula wooti nga buli wamu weeraba olaba mukyalawo n'abaana bamu. Jukira buli mwaka omwana akuza birthday alina okuba nga yazaalibwa paka ku myaka mukaaga. Ate ekisinga okunyiiza ebifaananyi bikadde ate oli mukadde nnyo okusinga bino kati muweetunulira wali aye ne mukazi wo naye ate nga mukadde nnyo simanyi Katonda bwe yakola bintu ebyo. Ebifaananyi byaffe nga tuli bato ate biba bikadde biba bikulu compared to current photos. Current photos yobeera young. I know. Olaba ekifaananyi kya pasita Bugembe ekyedda nga mukulu n'olaba n'ekyala era ate nga muto. Olaba ekifaananyi kya Bobi Wine eky'emyaka 15 nga olaba lasita mukulu nnyo era tebibakuba bino byabufuzi ebimukalaakalanyizza yenna neyakalakala. Yandibadde kati olaba banne obalaba nga Kamili oyo lwakuba stress zimuyirirya zimutwala kabuddeyo. Olaba banne abamu simanyi Katonda bwe yakikola ebifaananyi ebito ng'ate oli mukulu ebijjukiza ennaku bibeere kuwolani. Anyway, kale kakati ekyo nno kireetera nti omulembe gwe tugenda muguli gwa digito nnyo. X yali aŋŋamba mulaba muno ffe twekalakasa tukuba ebifaananyi tukoze research balina ekifaananyi kye bakuba kati nga wondaba bajjayo galubindi zo ng'osobola ozikwatako west bakiyita 3D like kisobola okugjayo details zonna eziri mu lugoye luno ng'olulabira ddala naye nga kifaananyi nanga time naye byonna tubikola time egenda tuuka ng'omuntu agenda na ssimu ye ku mbaga you capture the memories yogo kati ebifaananyi tubiseewa natoyina waliwo abalina kati ababitereka online neera ogenda okulaba nobigulira space ne bibeera eyo. Ogenda okulaba nga abagenyi edda be twategekeranga ebifaananyi omugenyi edda bwe yatuukanga ng'asaba alubaamu kati omugenyi olutuuka asaba kyaja nadda ku ssimu ate omugenyi akumanyi buli kimu kwa mukimu omu-updatinga ku status. I have a friend who keeps on telling me happy look at your fellow girls lwaki birthday tokolayo photoshoot ezo maye abawala byambala nalaba nampi kyambala kibaga ekigole emwaka kati mbyekubye mbiteekewa obiteeke mu nnyo just memories just ogenda zaalayo birthday yange weenejja nga neekubya ka selfie I don't know I think it's not my thing sana kweteekako yo pressure I don't even care at all wallahi nze ekibikuteresa mwekazi nyina ebintu byenkola nga sibikola because nga mbikola butazalayibwa baana bange nabasukulu anti what I'm going to do like on my birthday ngenda kugendako ka lunch bankuba ebifaananyi awo tebali kamanya weekubeyo photoshoot obeera oli ne muwala wo omuguliro muga munnange nno akakabina kawujje mpola abantu babadde n'obubina wano nga bwakeberako bwakyagamba kati kankubuuze kwevu ku saa zino omwana wa desire kikyakyayagala okulaba ku mama ekyataalaba okay like I mean biringa muto biki kati saa zino waliwo n'omupya gwalaba mukama Katonda abakuwangaaziza they even going to see better nga n'ebyo takyasaana bira nga agenda kusekerera na busekerezi mwana wayambalanga ng'omugole ku birthday mugamba ate ebyo ebiseera nga but anyway memories are beautiful me I look at my mom babye ddala yali mboko nga n'ogamba eta nina wamulabanga bannange naye kati nga gamuwedde neŋŋamba era omuntu yako nakugamba munaye mwana wange bwekwate bulungi obulungi bugenda otuyadde nga motivational speaker yali akiyiseemu naye motivation kyekyanguza emmotoka ate ebimu ku byanzizayo n'okusoma si kino naye njala ntuuke nga nsobola okugamba naye atasomye maka muno omwana wange obyayise obudde bugayo yatugamba ye yasoma wa yasoma ki oyo yatugamba yavugawo emmotoka nobaga buli kimu nakikola bugomi
Anyway, kale kakati provision results eza population census zafulumya olunaku olw'eggulo. Abannayuganda baganyuzaala teraliikiriza president. Baabivuddeko. Nange nabadde surprise. Nate ndowooza tugenda kuba tuli miliyoni nga 5 kuba ekigambo miliyoni 45 tuludde nakyo. Nzire bagambye mbu tweyongeddeko miliyoni 11 okuva ku miliyoni 39. So surprising. Bulijjo mmanyi tuli miliyoni kigambo miliyoni 45 kyekintu ekibadde ku kyalo kino ne president yaddaluza tugenda kubeera miliyoni nga 5. Neze I have two reasons ku nsonga yeeyo. One, president ekyaddala abantu tebaababala. Information teyaliiyo. Tebaababala. Negwe obulanga obwa population mwana abantu bano bafulumya ssente za gavumenti oba babala batya bwaliwa mwabulina ku CBS twabuyinako but I think twabuyinako naye si mu magnitude gyewali ekintu ky'onoogamba mbu it's a campaign si mu magnitude tebwava campaign yonna ey'okubala from kulanga to the exercise itself. Waliwo yampeereza message agamba abaabala oba emakindi bakyabanja. I got a message yesterday. Ate sawulidde yaani akola ng'ani. And I don't want to quote a wrong person, but I overheard someone saying, tukimanyi waliyo be bataabala kale mbadde nina byempandika naye nga mpulira buulizi kati saatute initiative kulaba linnya ni yadde ayogera naye era abo abali mu bya UBOS n'agamba mwagenda abamu temwasasulira ye tukimanyi naye ate mukomyewo gajesi zaffe mutazijja tugenda basiba azeka abantu abakola temwabasasula ate kati mubasuubiza obbasiba ate nga wanga gajesi ezo gaali maanyi singa ku zaffe eza bulijjo. So president tutegekera abantu miliyoni 46 abantu bangi bali eyo tebaabalwa ekyo kimu because of the emigozoobane gyali mu kubala ekyo kimu. Kyakubiri n'okuzaala kw'ebyaddala kukendedde. Kuzaala kukendedde kuba kati if I'm 35 years as right now nga nina abaana bennina bajjajjaffe by this age baali tebagambwako. Ugambye growing up nze naye mayo omuntu wa 30 years oba muntu mukulu ng'olina abaana babazaala baggwayo amaka wagazimba your business is prospering just life eringa bwagibala. Naye kati mukwano omuntu kumugamba bugambi kuzaala biro 30 lutalo abaana bonna gwe genda no average twagidda mu nzaala bwe tuli mu kizaala gumba tuli mu nzaala y'abazungu katufunyeyo n'amaloboozi agatandika okugamba naye omwana aba waaki. So as a nation towards a population gye tukoma okuzaala abangi mb'obwavu gye businga. China abantu beeyina, India abantu beeyina, Nigeria abantu beerina, ago n'amawanga tetulina we tugakwata. So obuzibu si bwa bungi bw'abaana, obuzibu bwa system gye tulina erina okutuyambako. Kati omuntu oyina kuba protectinga ogamba nti nze kennyini sisobola kweriisa. I'm 28 years. Namala dde okusoma mbaddewo for over 5 years siina mulimu. Nange nteeba buteebi leero ne surviving. Ate kati nyongereko omwana ddala honestly njagala kwekola ki. Naye kino nkikubuulira kiyinza okuba tekirina statistics zikikwantifyinga ne buli muntu buli mulenzi at the age between 20 and 25 wandibadde oyinawo abaana babiri buli mulenzi between 25 and 30 n'ozaalawo abalala babiri waligenza okweza emyaka 3 ng'olina abaana 4. Lwaki obuvunaanyizibwa responsibility it's a full word but it has 2 words. It has respond and ability. So you need to have the ability to respond to what? To challenges. Whenever botabana buvunaanyizibwa you don't gain that ability to respond because toyina kyo responding to. Whenever you have nothing to respond to tozuukuka. Anti kati olaba kwefu that is kyoyogera kituufu
naye kaakati we are in a Uganda okeera ku makya n'ozaalibwa bazadde bo ne bazaala baganda bo nga n'otandika okukola nga responsibility gy'olina esookerwako ya famire yo maama olina omuzimbira baganda bo bakyasoma gwe abalabirira waliyo baganda bo abazaala abaana tebabalabirira gwe abalabirira nogamba kaakati nze ntandikira nga olwedde ekyalina buno obuvunaanyizibwa abantu bangi balimu obwo obulamu n'abalenzi b'ogamba ozzaala kati abawala batandise girls now are backing off boys because waliwo generation eno ebaddewo single motherhood is a trend kati bana baala bagenda okujja those that are below 20 and below bagenda gaana ozzaala because abalenzi tebalabirira baana kabawaya kati abaala batandise nze kakuba nkiwulira njagala nzaale nga mpulira nsobola olabirira omwana wange kati now they are owning their kids tebikyali mbu nno nzaalira omulenzi wange era ddawo n'agamba kati wenzaala mu kwefu just kati anoonya kitiibwa kya muntu kigwazaddemu but ekyo kati eyo sensitization ey'okulabirira nti omwana wo gwe ng'omusajja you need to respond to mu myaka tono k'olina omwana kamuwe okitegedde kati ey'ensonga eri awo nti abakazi tebagenda kubazaalira because temwagala kubalabirira mwekwasa ki nti tetuyinaawo naye bw'omala okuzaala omwana obwongo bwo buyina maturity level kwe butuuka naye si kya buli omu ojja kuŋŋamba nga gundi yazaala n'asigala nga muto si kya buli omu omanyi balina engeri gye baki okugatta ku myaka kya buli omu naye okukula si kya buli omu nti ffenna tusobola okugatta ku myaka there are many boys in the bodies of men there are many men in the bodies of boys ti abasajja bangi abali mu mibiri gy'abalenzi ng'emyaka mikulu alina emyaka gy'ataano naye nga byakola byakyana kito nnyo 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 kyokka ate waliyo n'abalenzi ng'omutunira bo tinogamba naye kyo yalina emyaka alina emyaka 24 naye nga yeeyisa kintu kikulu yakubiriza gundi so weebali abo kusabira Mukama akulandinga ekwomu kwabo but bw'ozaala omwana weeteekemu ogambe nti ngenda kumulabirira bw'onooga nti ngenda kumulabirira n'okyeteekamu oba muzadde luddawo oba muzadde luddawa obuvunaanyizibwa obwo bugenda kukukako okuzuukuka bugenda kukukako okuyiiya because bw'obaamu n'ekyebiri nze dda nga nkyali bw'omu nga obeeramu n'ekyebiri oba togambwako mba nalinga ngenda kugulako firimu kupangisa kugulako firimu 4 bw'ogulako firimu 4 n'osigaza gumu kitundu n'otumyako akatogo ka 2 ogenda okulaba nga wiikendi ekyebiri kigimalako naye the moment wakugamba nti ndi lubuto lwo otandika obwongo okweggula n'olaba nga ruumu emu mwosula tekumala then you start programming nzize ntya mu ruumu 2 bwe mudda mu ruumu 2 ebintu bye mujje mu ruumu emu ne mubissa mu ruumu 2 ogenda okulaba nga muli muhoolo then obwongo buyina engeri gye butaggulukukamu so weemanyiza obuvunaanyizibwa buli obuvunaanyizibwa weebuli bw'onnyonnyonnyodde obwamaama baganda bo naye teri muntu gwe batwala mu kkomera teyaweeredde muganda we teri muntu gwe batwala mu kkomera teyaweeredde baana ba muganda we ne maama wo ne woba tomuzimbidde kibeera just mu society teyazimbira maama we okitegedde naye kasita obeera n'abaana ababo ab'omuntu mbwe kijja kuzuukusa then ojja kumanya n'omugaso lwaki olina okulabirira n'abaabali ate Katonda ono talya paani omuntu eyeewaddeyo okulabirira abantu bonna baazadde ng'agamba kye nnaalyako kye banaalyako Katonda tasobola kuddeyo n'atandika ebulayini omuntu omu nze kino nkikuwerako bujulizi oba obw'omu osula enjala naye ng'olina omukazi n'abaana nga weewadde n'ogamba tugenda tosobola kusula njala somehow somewhere Katonda alina engeri gy'agabiriramu abantu abalina obuvunaanyizibwa so tuzaale abaana b'obuwala toggwamu maanyi yiiya ne ku mirembe gy'abajjajjaffe giri gye twogerako mbu abasajja baali balabirira abakidende baabeerangayo so noonya bunoonya muntu osaba busabi Allah ogwa mu DNA ya kidende saba busabi Allah akusuule ku musajja agenda okufaayo okulabirira abaana waliwo n'abavubuka abagamba nti nze mukazi yagenda n'abaana kati yamponya try to look for those children obudde nga bukyali obaweeyo ku budde ne buba butono butya n'akatono k'osobodde okaweeyo omwana ono akule ng'akimanyi nti yadde maama yafuuka katwewungu taata ne baawukana naye taata yasigalawo. It would be very hard to explain to those children why you never
come back obeerewo neweka naba katono katya kiina engeri gye kibazzaamu psychologically kuba bo bakazi be tulina ennaku zino bo ffenna tuli bakatwewo n'abasajja n'omukazi ng'olina gye waleka abaana togenda kyenda tobonereza omusajja obonerezeeko n'abaana you come back mukubire essimu mugenjala ku baana bange abo ne baba balina nnyabwe waka balabirira they need that real blood. I know abantu abasinga babeera awo ne baexcuse sirina sente ziwerera abaana education is expensive bannaye nga bwetonye Karamoja bwetonye ne Uganda naye mulimu ebintu people ne I've had like people nga ba appreciating anaganzola hafi tetwasoma naye ate muneeta taffe yaliwo ffe tetwasulako njala mama yayiiya ffe tetwabulako naye gwe ate obalesewo completely tobawadde na kyakulya tobajjanjabye tobambaza n'okusoma kati bo batandikire ku ki kibanga kibonerezo balinga bakakati obaleete mu nsi and ekyatuusewo Seyima ekimusanyusizza ye abakazi tusinga abasajja obungi we are 51% asajja bali 49%. Maani mufa mwine ebizibu bingi tusabeera abakazi bana n'otafa n'omutima ne gutakwabika nedda basawo ne banyabo. Give me a reason as to why abasajja muli batono ekintu ky'abakazi okubeera abangi n'abasajja nteekateeka ya Mukama kuva ku birth kuva ku kuzaalibwa tekiri eno kijjanga secondary mu maaso naye wali mu kuzaalibwa fact esooka eri mu kuzaalibwa gwe genda olabe bakyaliibwo bameka balina mu gurupu yo bameka balina abaana abalenzi bonna baboyi bo bwe mwazaala akyalinze ne bakana batulina abaana balenzi Jackie alina abalenzi bokka basatu Namza alina mulenzi nze nnina mulenzi ani omulala Shamyeka alina akyala omwana omuwala we are mothers of boys kati soko ogende mu average muba agents bonna abona bawala bazaalibwa nnyo era kyobulaba olutalo lw'abakazi mu maka ne bwonoolagawa lubeera lwa on average lwa kuzaala musika olutalo olusinga abawala bazaalibwa nnyo I don't know Katonda bw'ati bwe yakikola because mu ntandikwa omusajja omu Katonda yakikola naturally bino western culture munansonyiwa whoever will not agree with me western culture ye ya demonizing polygamy naye natural Katonda yatutonda nga one key can open different padlocks. Tukikyusiza bukyusa nti one padlock can be opened by many keys but naturally God created one key. Era ky'obalaba ne mu bisolo ennume esobola okubeera emu ku kyalo mwe abalunda enkoko genda olabe enseera z'olina versus empanga z'olina era abalunda enkoko abeera n'enseera ze 5 empanga ebeeki that is it ky'obalaba tekikola mawulire yaga nti omusajja yazaddeko wali ki nekiwaawaaza nnyo nti omukazi yazaddeko wali that is the natural Katonda western culture due to population ene yali egenda ekula be baatandika okutukubiriza bannayemu one man naye era at the end of the day kireme kiganye mu private kiganye wano mu public buli omu alaga nti it is okay bannange mukyala wange omubwatye naye ne tumala twetooloola ne tugamba nti owaaye hafi mwami oyo yagambye omubwati kisirikire muli amajjo osinga mumanyi ebizibu byayitamu so kiganye private kiganye bwekito bwe kyatondebwa nti one man kakati bwe kijjaawo Katonda yali enteekateeka ye kati tujja ku factor yo primary factor kufa amangu ebitutta bingi nga sina ebyo mwe bimulowooza because mwe mulowooza nti abakazi abangi be batta omusajja si bwe kiri be babatta nga pressure y'omulimu bwekutta ye ssente ki ekibatta pressure y'okuba ate lwakuba simanyi leero ngenda I don't know bwe mugenda kunfuna
average genda onoonye ku basajja abalina abakazi abangi n'abalina omukazi omu baaliwo abasinga okufa. Okimanyi nti abasajja b'omukazi omu be basinga okufa. Tofaayo, genda mu bamaseeka ng'oli musiraamu, ono average omulireyo bamaseeka bafiira mu myaka 4 myaka 5 ne ba aji bwe ba aji emyaka kwe bafiira emyaka bwe gitakoona 9 aji tava mu bulamu bwansi eno. Ala tabujjula. Gwetooloole nkuwadde ekigezo oli musiraamu, genda mu ba aji b'oku kyalo olabe emyaka ba aji kwe bafiira. Tebafiirako nti nno bwe kityo bwe, because that care, extra care, Eno bwe musindikirako ebinyo ng'agendako ewala. competition eyo nkubuulira buli TV lw'ebeemu ku kyalo tefugika. Twalinako wano TV netufuukira ekizibu nga buli kayuma nga tefugika, obulanga ebbeeyi eri waggulu, ng'abaana baako abakolako bakulowoozesa nti obulamu bw'ensi eno baabukwata ne bamalayo. Nonda ntiiru Katonda bwe yatuyamba n'atugonnomulako eyaffe n'egikwatako ku buleeki. Kuddamu n'atulibaga Bulijjo omuntu akakkana. Tusobola n'okkuba ku jjambo. Okitegedde? So omusajja that mu abakazi muli emotional. Kati you weaponize everything. Kasita mumanya nti omusajja tasobola kukyekolera. Which weaponizing from sex to food to home to children to wedding. Ebyo byonna byonna kasita omusajja aba kasita omanya nti omusajja wano wasibidde, you weaponize it. Era kyobula abasajja nakiwulira ku kyamagero yo one time yali akyogera, but people didn't tebakivunula nga bwe nsuubira bwe kyali. Yaga kitaawe yamugamba omusajja ng'oddeeka toddangayo olubuto nga lukalu. Ofunako woolya. Because buli otuuka eka ng'enjala ekuluma ne bategeera nti kati muyala. Bwe batandikira mmere yali badde yajjuddwa dda lerererere ne bagiweaponizinga kuba bamayo gyetaala naye balaba nga si byoliko. Kati be ba aji ati mukulu aba atandikiriza lerererere aji eyo pressure tagirinda nga yeetooloola nga kkirira eri kati eri bamulabanga masavu ate ng'agokya sigale bwe tuti Katonda aba akyali awo nakkirira kati ate waliwo ajati wakati awo. Ekyo tekiri mu ddiini ne mu buwangwa bwe kyali. Abakazi balina ebika, waliwo bakabejja, waliwo ebika by'abakazi, era bakitaffe bajjajjaffe ebyabawangaaza. Kakati ffe generation yaffe olw'eddiini olw'enfuna neno n'enfuna saagala nnyo gyesibako kuba muganda wange abasajja abo ba aji ne bakazi baabwe bana munnange nno obugagga bwe bayina tobugeza kuwa mukazi omu. Ekyo mujja kunjulira. Nyinza okuba ngenze religion mu ddiini naye ngeza kukuwa example. Baaji abo balaba kkirira mu kikuubo awo n'okusoma tebaasoma abasinga. Naye taata abaana be 100 ne bakazi be 4 abakazi abasinga baabazimbira bavuga ow'omukazi omu n'ez'enviiri azekoppa ku muzigo kuba bwe yafuna ono n'afuna ono kati n'ayongeramu amaanyi n'akola ne bagaggawala nnyo. Era agala provinga abakyala be nti asobola. Teriyo abasinga bugagga ttaka ebyo bw'ogenda mu byalo eyo bayina ettaka kyava kubeera nti beekuŋŋaanyizaako obuvunaanyizibwa. Kati ne Keya bwe yayitirira ku myaka 9 gye bafiira taata. Naye mukazi omu, I'm not advocating for adultery. Sinagamba ogenda oyende. Era toddawo noga kwefu yagambye oba onoowambaala n'abakazi bangi. Bw'oba osazeewo tongoza wasa obwenzi bwa bbeeyi nnyo. Kikyolaba lwaki olowooza nti abakazi bangi bakutta lwa nsonga okukuta. Ekyo kyokka bwe tomanyi kye bayita
kubeera nti olina omukazi w'ebbali. Pulesa ye yennyini gy'akuteekako ng'ayagala bamutegeere. Wano batandiikiriza bya mpola. Ng'ategeera. Naye ng'omuntu naye alina ebintu by'akkolera, azaddeyo ne ku abaana be ssebo bbanga lyonna bo omwana mugambe ndi mu bantu tomuleeta. Kati pulesa y'okukweka omwana, pulesa y'okukweka omukazi ye pulesa yeekutta. Ne bw'oba osazeewo kyova Bamaseka kye kibawangaaza ajja n'ayogera bannange nafunyeyo muganda wammwe. Ekyo ne kiva mu ddiiro, it's not an average. Naye gwe ekikutta ayomba n'akaaba paka omala ludda engulu. Gwe lwaki ofa sukaali alinnya ne pulesa oli akuba ku ssaawa 8 omwana yabwe emukubye. Weerayikira omwana otoyagala kukwata simu toyagala then weerayikira ate omwana obulamu bwalimu. Olutuuka ewaka essimu ebeera bweti buli ekibu. Kati n'otandika okwogera obwama, kati eyo pulesa yeekutta. Kati n'okuba nti buli obuvunaanyizibwa like bulinga obuli accidento tebuli mu bajeti yo, kati bukustraininga nnyo because toyagala kulowooza nti olina amaka 2 oba 3 naye ate ogayina. Kati toga budgetingira kuba mbwongo obwo toyagala gakkiriza. Naye bw'ogakkiriza n'ogamba banenyina amaka era n'abeeno nti nina nafunye miliyoni kati ngigabanyizzaamu ntya. Ne kikubeeramu kikuwa emirembe. Abaana beerire bannasoma bebwa aje emirembe gye balina. Era okufa kwabwe anja timukulayiza okubayingiza na kasete akasingako namugaba sokozeeyo abaana bo. No. Era ba aji mu kyalo eyo babeera n'akakanzu akula myaka kyagamba aji n'akakanzu ne kayulika paka eno. Emirembe naye so gitwatandikidde gamba nti twatandikidde ku population abakyala bangi ku baami. So kakati abasajja bye bibatta tukola nnyo kati ne R6 emirimu gye tukola mwesi gye mukola. Osanga omusajja ali mu kuba plasita ku kalina ali waggulu ku bibaawo, waliyo omukazi ali walamba. So bakazi batono nnyo abatandise okuyingira emirimu egy'erisike. Naye ffe wakati mu dduka n'okunoonya ffe tulina ebintu tuli exposed to many risks. Naye n'abakazi bali exposed nabo bafiira mu ssanya. So okufa saagala kibeere factor ereetawo imbalance of basajja ku baami. Ffe kyaffe kyatondebwa kuva wa Katonda nti abasajja baba kubanga bangi. Ku nnyonta gye balina nti twali badde ate tukwata abakazi. Baba kuba abakazi nga be batono. You can imagine we mubeera mu room, we mubeera ku kyalo nga muyinako abasajja 50 nga muyinako abakazi 2 gomayo ekibaawo. Kibadde njalasi nnyo. So kati Katonda si musiru yamanya nti ekyalo bwe kibaako abakazi abasajja 10 kibe n'abakazi ameka? Kibe n'abakazi 2. Kubanga mu abakazi muyinamu ne break, sexual break nga mugenze mu parliament. Kati ate abasajja tebagirina. Kati mweyo period muli abakazi 2 ku kyalo abasajja bali 10. Abakazi 2 bonna bagenze mu sexual break. Size zentalo z'owulira bannange omusajja wange tategeera ne bw'omugamba nti ndi mu nnaku zange asigala era alumba, ne bw'omugamba nazadde omwana asigala era ekiwundu tekinnawona. Waliwo omusajja oba yali monito oba yali ki eyo mu byalo mukazi we byazaala nga bw'onoozaala ku makya ne bamukubira nga mukazi we yazadde. Wait take 2 hours n'agenda alaba omukyala mu ddwaliro. Bw'atuuka mu ddwaliro abasawo baagenda okudda. Sagala kukkiririza muddogo naye abakazi baloganya abasajja. Bw'aba wamwerogerako kiggwerawo wekka kati akole ki? Lasita piyo guseka. Naye oli musiru oli onategeera. Abakazi beerogera ku basajja. Aye we wamwerogerako talaba bbali yadde. Ogakati basole. Oli nakawere bane bwaba. Naye nzirayo eddiini yo ebe kukkiriza omukazi omu. Keep it at that. Egendo disclaimer biri byenjogedde byonna bitwale ngabo
I'm just analyzing, making a decision. It's yours. Saga rodeo ne kwasoga. Okay, mko charike kwata ka video kawe kalage mchala wala mchalo. Yagala mpenga mchala. Kwefu yaga mbibo ya kuwangala. Mune kwasa. I'm just amplifying ekiri munda mugwe. Bochibanga walisho yagala. Saga wakazi bituke wakazi bebwere bamanyi okumpeza message baba fatula banyi. Bangamba ko prostate cancer. Ana basajja kwe ninda mchala wange amalozala. Ninda mchala wange abe mu ngondi nakuze. Ninda nobera ongolu gabe. Ne wekuniza akati. Ogenda okumaliza nga kansa waka wagoyo mulaba. Ninaye. Nova ku basajja Katonda yabagaliza. Akolera abantu, akolera basajja. Katonda akolera oba amanyi ebizibu bye tugenda osinkana musene ebyaddala abasajja tebandi badde beza. That weaponization of everything. Nozaala abaana. Abasajja bangi nga yazaala abaana mukazi omwo. Nga bejjusa mu bukadde bwabwe. Era kati kankweko kino ekyabavubuka okwagala abakazi okuzaala mu bakazi abangi. Kino take it from me. Basajja bakulu we bakibatendeka. Gamo ati omwana oyo omulaba. Kati abeera naawe. Abeera dine kitaawe. Kati omwana akula amanyi ki? Nyina. Kati musawa wali eyajje okweyagala afunyemu akasente afuuse kagujje. Essimu bwe zivuga bbiri ya taata ne maama yali gyasoko okuteekako ezisalawo. Era ku graduation banaye mukama yebazibwe. Kumina mama wange ne tubonabona. Mama wange oyo gwe mulaba yakolanga kasukaali. Nakolanga ku BBS. N'agenda akola zimmomo. Nenga mami afisa obudde n'abeerawo. Weno daddy oli wali kati obuza kati n'ali ofisi za dinga yali abeera naye. Life is not dinga nani no geno no school fees. So life is not fair to men. Kakati boberayo abeno we batweta mama nyabwe bwaba brainwashing n'abatwala. Abeni tebasobola brainwashing bonna. Babeera bati list abeerawo lagane ku muzeeyi kwe tutava. Oyo omukadde waffe kwe tutava. Okay, kale mane udibonga budduka bulala. Ndowooza kati Kenya president here withdrawing the bill. Naye ate olutalo kati lwayambusa. Lwavudde ku ground. Naye katonda naatengayo Kenya mu birabe Kenya. Wano birala mu musiiza mwe birala muko. Nawadde ndabe Bolivia. Omanyi Bolivia wasaimo maine wayo dolinga. Bolivia neriyo Bolivia country. President wayo bade bamuwambi. Amajiga adeka mu. Nabala badinga basamba euros. Yesade batwa. No kuva mbavu. Ne president wabo yade bamuwambi. Kino yade asaze wawambe president. So kati weekend Bolivia nyine Bolivia. Bolivia President ade bamuwambi ega tutte. Neje no bamukutte so weekend wa president wiki generation je tulimu na Gambia ya toppling yafuse toppling akati Uhuru Kenyatta simanyi president ya settings simanyi bwagenda gihandolinga in future. I know ababana kebaze ku ngudo ne gugwa bwe gutyo nga bamuwangu yeah kati kigenda kutwala a bit of maturity to handle that president. Yeah. Wakati kyonna kyaddamu okuleeta. Bamulazeeko ntusobola. Kyobulaba Bolivia etakkiriza ku setting up president. Yeah. Banyi bamamba mulimu bataata abazadde bakaguje. Nze lumu waliwo mama wange alina wakyali kinga yerabidde we yakitadde mboka nti nevu. Luvannyuma nnyo nga yalina gye yakitadde. Abazadde bedda tebeetonda. Era mwe muntawanya ne muneerabiza n'ebyembabi. Ino gamba bane tubadde. Gegatanya ne ganneerabiza n'ebintu yange tubadde tusaba weetonde kwa watukubidde bwereere. Nga ssebo omaze okukubwa. Embazzi yeri ludda wa embazzi ne babakubira embazzi ne bakube dakika 3 emboka ekaaba mu nnyumba omwo. Neiba yavawuli bane kyekiri eyo. Abaana embazzi bayemwa buze embazzi mune mama jake embazzi go wajinja sikaluli. Nze nagikwazika. Era bibeera wano kwasamira bwasamizi kwenjera bwegeze mumvire.
nga tabeetondedde bagamba nti munaye danke wabbali ne baseka kakati ye muzadde wa Bolivia okufa n'obutanyagwa era singa muli mirambo nga 2 ku 10 ezi 15. So kati yo president number 1. President number 2, government ya Kenya yonga yo yazemu yoleke deputy president, vice president yavunanye aba National Intelligence Services bebakola batya bebalina okuwa information bebalina okuba bambeka ku ground okulaga nti waliwo ekizimbibwa because information eno tetandika one day. Aba intelligence babeerawo ne bagamba ne bamubeerawo ne mutandika okukola assessment mugabo okusinziira n'okukiri ku social media nkisobola okubaawo president kihandling bwotyo okusinziira ku kiri machurches enjiri kati ebuulirwa eri bweti bibyawo waliwo offices ziri assigned to monitor YouTubes era buno obutambi bwaffe bwe tulaba mu State House gye buli babulaba bulungi era bamanyi hafi kyeyayogedde eggulo they know what we think. Abaana mu WhatsApp groups mumbeera mutikire binyabana mwebali bambi just oba tomanyi bimwe tubaita ba spy like we don't have mtino truth nti dala spy but dubalwali but just no gye bali ba forwarding a message kati intelligence bweto bwekola oba oli awo nga balina gwe bazze bapiikinze kyune mugamba yi sijja nga abadde talina tabu so intelligence bwe mulimu gwayo so kakati vice president yagambye intelligence nti we have a dysfunctional National Intelligence Service. Director Nuruddin Haji must take responsibility for the deaths of protesters and resign. Kati mbulamu bw'ensi eno ekitu ekikyasinze okuba eky'ettabu is shifting the blame. Bwe mba mukola n'abantu nga team collective responsibility buli ekiguddewo tugamba banaye oyo ye happy kakati ne happy agenda kudda ku defensive mutandika okweyuzayuza kati nikyobulaba n'aba National Intelligence nabo bakomyewo ne defense ayi defense yaabwe ate bo yabadde mbi nnyo bamugambye gwe ssebo vice president we are answerable to the president not you era bye tumugamba talina bikubuulira ayi tulina bibuulira tukuyinako date mungi nnyo era singa weeyambula ekitiibwa ky'obwa vice president n'okizza wali naawe n'odda wali ojja kakasa nti tulina ne nudes zo so kakati kati lwe lutalo we twasigadde kati Ruto ali awo ali mu dilema yasetinze president government eri shaked kakati ate ne vice president wo bye bizibu by'okuba Bolivia takkiriza abantu buli omu kuba nti nno oyogera obeera n'amaanyi buli kimu ye kaguji so ekiri e Kenya yeyoleke gwe balimu kati aba National Intelligence bakugamba nti vice president bamuyinako date kyokka government ekyabuzaayo emyaka it is a blow to Ruto's administration naye nga ye Gachagua babutugamba ddawo ne mu biseera bya campaign businessman wa diru ngera mukama we waggulu ne mukama we wa diru kuba ebibeera e Uganda byonna buli yoleke abantu erinnya lya Ruto liri nnyo mu business ze Uganda awo Ruto business ya Ruto wao ne sente ze bakwata ezaali zifuluma eggwanga wano bagamba bazaali za Ruto so government eyo yabaddiira ya business so kakati ne mwana babayevve so wetuli awo so Bolivia kati abantu batuuka ne babeera mu state nti yaabwe baba tebaagala polisi yonna kukola basobola okugenda ne beewa ku nguudo president nakkiriza ategedde bajja mugamba bagamba olaba yawulira luli ate jjukira mupya waliwo nawulira nabantu bange leero kambakole ekye baagala abaluddemu kagwa nawudde kati baagala kugendako ku embassies because they were even still on the streets yesterday even after the president withdrawing the bill baagala gendako ku embassies ezo baziwa sente zaabwe ne baba mavisa ekintu ekyo nange kyaddemu okutegeera n'ogenda n'osasula sente zo ojjukira ripooti yafuluma ya American Embassy ne batugaba ssebo tebasesema kajja naye kati embassy eri mu ggwanga ali yaffe omuntu oba mumanyi bwemanya muno temugenda muwa mugezezzaako mugiseemu aze ne mukolayo interview then refund the money baba it's non-refundable ezo zonna bye tulina okutunuulira so that is Kenya for you kale tugende ku katono mu ndongo nga tumaliza zino eddakiika ezisigaddeyo eddakiika emu oba nga 2
abayimbi bakoze ekigooyi bakiyisa kyani 100 songs of revolution. Hungry Songs of Revolution. King Saha yabadde azirina. Like what is kigendererwa ki? Babiwulira. Hey! Mwimbye nga waliyo wamuje tuwuliziganye tulabe tuwuliziganye. Mwelire no national cake ofuna wosala. Mabana mwawe ku ssente naye tubeebaza ennyimba za muzimbe ennyimba zo zisigalewo because it's your responsibility. Ziyimbibwe zibeerewo buvunaanyizibwa bwa Mulungu. Katonda bw'akuwa ekirabo kiba kyakuyamba society. Anti okutwesiimulizaako buli yenna oba kyetugwanira si kyetugwanira but that's what we are supposed to do. Buli omu bwabwe bututuusiza. Naye kale abantu nze kyemponinga abayimbi abantu mbalaba nga abeebase naye tebeebase bazibirizaako eriiso limu eti bakulaba buli kimu ky'obala. Gwe yimba ejjimba zo bwe bakuyita akasente kajjeeyo yenna gwe banaayita akasente kajjeeyo naye bw'omala okukajjayo toswankula ontegedde. Ffenna buli omu akolera ssente hafi ne bakuya nagamba balina wano miliyoni 3 ze bateeka ku akawunti yo tosobola kugaada. Challenge weeri kukeera ku makya nga bazozisaako n'ojja wano ku YouTube channel ogamba ssebo ne bannyabo ati Abannayuganda mumanyiina ebyenjigiriza birungi abasajja bakoze oluguudo nange omuntu bw'alya najja ne tulya ffenna kizibu ki we wabayoleke naye abantu balina buzibu kwalya. Buli muntu yenna akolerera kulya. Ekikulu anti abakuwa okulya bagamba genda oswankule tetukuwulira ng'olya togambye olye. Bwe bawa terms and condition nze kwekubako nfufu naye mutereeze wano because mulimu abantu abali mu gavumenti abafuna eno ne ssente ezisinga ez'abana abalya basigala nga boogera ebintu ebiri sensi bumwe bali ate abantu abasinga okufuna mu gavumenti eno si teboogera. So sigala ng'oba nnyonnyola bannaaye embeera eri bweti ne bweti yadde ndi boyi wammwe naye tetulina ngudo yadde ndi boyi wammwe kino kikolewo yadde ndi boyi wammwe no problem. Kale n'ebyo bike pozi mu kyena kyogamba Monday tujja Joe Biden n'egundi ne Donald Trump ebyo tunabyogerako ku Monday kuba Joe Biden obukadde bumutawaanya era ze ekisajja kibadde kiridde mulye kibadde kimulidde buli. Tubagaliza weekend ennungi. Katubabulire Hajaru Nambiru alina concert nga 9 August. Mugende mugule tiketi Hajaru Nambiru alina Serena Hotel. Then ne Airtel akubira mwami Katende. Katende mukubire ku simu eri namba 075 070 55 10 19 ajja connectingire wifi ne internet ewaka mitwalo 13 mitwalo 26 mitwalo 35 ng'ofuna internet ewaka abantu nga beeyagala oba olina essomero olina ddwaliro olina abaana ewaka olina abantu bangi nnyo baconnecting ko installation ya bwereere ye Airtel bwe batyo bakutegeeza channel yaffe enkadde yakomyewo ffe tugiinako obuyinza yakomyewo. Njala kwebaza ttiimu gye sijja kwogera mannya ekoze obukubirire okulaba nti channel ekomawo kati tukyali awo tulabe tubazeeyo ku nkadde tubaleke ku mpya tusenguke oba tusigale wano mu Lubigi ubeere bulungi. Mweraba.